tenebuza government ene yagala ki ekituufu baagala ki muyinza okuba muli mulonga ebilementi mu government nga baba banyigirizibwa nga tugende tukole ku Babi efujjo abantu becyange lwakwa ne Babi statement ze tezakwataganye bulungi ate omwana oyo Solomon mu mugamba ave ku social media Kampala Solomon ni taatawo toddamu kumanyira abantu bakulu bannayuganda sigo baliisa yayogedde ekigambo kyesobola kuyisa ku TV ng'akivuma bannayuganda Solomon bannayuganda balina ennaku yaabwe toddamu kumanyira abantu gwe Solomon zimanyi ekituufu kyogeranga bweki yayogedde ekigambo ng'alinga awemula oyo mwana tanatuka kuwemula bantu muzaala talowooza nti bannayuganda bakozi ba kitaawe munnayuganda alina eddembe okukola kyayagala tomukaka ate omukaka ng'omuwemula kitegeeza va mu famire envumi Solomon Kyagulanyi ali mu kunyika taatawe ali ku buwamba ali mu nnaku nyina bamuwamba ate ogwana gulaga empisa embi abantu kati omuntu anafuna nte sympathy anti famu yokukitu naye kati lwaki omwana akula bw'atyo talina right evuma muntu yenna ani yamugamba nti bannayuganda balina kukola byayagala bannayuganda balina ennaku yaabwe baluma oba with emotions omwana omuto talina okuwemula nkuvumirira ate omwana omuto talina kuvuma bantu bakulu bannayuganda bazaala Solomon omwana yakoze ekintu yalaze nti kiana kikuze tekirina mpisa tosobola kuwemula bannayuganda yayogedde ekigambo nange kinsisiwaza naye mbajagala okyogera ku TV kakati omwana bamukozesa batya kiza Excellence Kyagulanyi kubira Solomon omugalamizi omukuba emiggo kiraga nti yakula muwawa baleme kola bana byejo yatuso kumanyira abantu nabawemula ebitundu byekyama bannayuganda babadde babonyabonya maamawo basajja bannayuganda balina ennaku yaabwe balina obusungu ate abo bavuma fujja okubakwata obulungi bakuyamba olowooza okubavuma gwagaye buli munnayuganda yatuma kitaawo abiyingiremu soko mpulize buli munnayuganda yatuma Kyagulanyi waliwo tulina okukozesa sensi ne Babi yagambye munasose kubira Solomon simanyi nenziramu nenkulira Dax Vibe Babi yandibadde akubira chairman w'ekyalo yandibadde afunayo abantu abobuvunanyizibwa bakubiramu ey'embeera ka Dax Vibe amuyambe ki can they access home mpuliriza oba ne chairman w'ekyalo nobakubira oba n'abantu abanene omulagira Nakibingi ne statement yakoze munafuya bunafuya kale mundu ejo alina Solomon ali mu America naye ali eri awemula bantu ate ovuddeyo okubidde Dax gamba nakubidde omulangira Nakibingi nanonyiza Katikkiro wa Buganda nakubidde Archbishop statement kwe kuzitowa manyi mutemagala kubibulya mpulira obusungu government yenu okutulugunya abantu abo naye naye batulugunya nabo bantu bakulu buli otunula mu Kamera International News yogera ebintu by'ekikulu is currently admitted almirwaliro Sabia Babi naye kakati speech ze bazikubyemu ebituli buli otunula mu Kamera ngo yogera ku nsonga di sensitive pressure yani be sensitive tosobola gamba nakubidde Dax simanyi nenkubira Kampala Solomon Yakobo yagira okwira motegera nga ali mwirwaliro ani amutute mu ddwaliro yaluzinze conscious ye kakati Babi wabagenda okuddamu okugera mu Kamera yetegeke mwegayiridde manyi nti anyigirizibwa ndi wamu naye nvumirira ebikola kyovola nga nvumirira government olw'ebikola bye bamukoze eki naye tubeere enjogera ya Kyagulanyi y'omu kuyaganya abantu okwekalakasa guno omulundi asaagirira nnyo tali composed ng'ayogera ayogera nje ebyekiyaye kubanga buli muntu bwe bayagala abantu balayizinga up ompulira yogera statement nga zizitowa kabaka omulaba abaganda tulwanirire ebyaffe tasaagirira tasigana kuseka abaana ba Buganda temukkiriza abantu kubajooga empologoma bwekatize kabaka era kyovola abantu Museveni yali mugezi nataka oganagana ne gavuma mengo nenyiga gabamanyi kabaka bweyiga tane Kyagulanyi kagwamu bantu bategayo lo modo ngatabira mu byakusaaga omanyi nti waliwo njogera ebyamagezi bagaliro kyogedde ebyamagezi kubanga nsaagirira buli weyitiriza okusaagira message y'okusaagira entekola Kyagulanyi abakubanga ali serious nga tali mu ntalo nga jana akwata akazindaalo nayogera polisi y'eggwanga n'alaga eggwanga bweringa simu yakuseka sikuvuma ompulira nga tayogera olulimi oluvuma luno lubi kyovola Kampala Solomon yasse ekintu kyabwe Solomon abakuvairaga my mom is in attack I promise all Ugandans to come and rescue my mother please it's urgent I promise my mom to come and agamba my mom she's under attack I promise you she's under pressure I request Ugandans to act urgent please my people help my mother nesi kubavuma bitundu bya wansi oyo mwana yakozesa bana Uganda nakiringa ekikolera Museveni okay ontegede buli wati obusungu bujja kuninga because buli lwobeera mu kizibu olina okuba n'empisa Solomon yabadde alina okuba n'empisa mwenye mutemagala kugamba ku bantu mukuli ati nze omulembe gw'abagwagwa zinagamba bagwagwa tebatwala buyinza omuntu ow'amagezi yatwala ki zinalabye Babi n'enkaaba neyongedde okukyawa gavumenti eno ku mutima naye tekinganda kwogera mazima era waliwo benakubidde amasomero gani basajja mmwe lwaki mutunyigiriza bwe muti omusajja tali mu maka ge lwaki mubonyabonya mukazi we ogenda okuba nga olwana eno ogwana nga gwogera birala nga teguli mukuleetera abantu busungu
kati tubitekemu amagezi bwe tuba revolution ne tubitekemu amagezi evolution tugijjemu obusungu nze singa nkola kalawanzi waliwo empitako nenjogera obusungu nenjogera nga nvuma sinze mbanjagala buba busungu n'omwana kyeyabaireko omwana muto balina omukuza n'empisa omwana anyigiraani Kamala is above 18 no kiddamu oyo omwana muto talina nakwogera bigambo bya buwemu buli muntu aniiga okunyiga tekitegeeza kuwemula nze bwenyiga mpemula okunyiga tekitegeeza kuwemula yandibadde alaga hanga ye n'obusungu n'atawemula nze sikiriza kubanga alaga nti yakulira mu famire nga tebamukuziza na mpisa ali mukuba Kyagulanyi sayikole bagamba yakuza omwana talina mpisa security ya Uganda tubawadde olunaku lumu nga muvudde mu maka ga Kyagulanyi bwe batamanyi Kyagulanyi waali mu biveeko lupuholo zammwe bufe bannayuganda abali konsandi fe abalwanira abanyigirizibwa mwesonyiwa amaka ga Bobi Wine munonye Bobi Wine wamwe jja temutulugunya baana be temutulugunya mukyala we ate n'ekirala mu abateekawo okuvuganya mukwandika ekigambo mugambe from temutu yenna n'avuganya gavumenti eno musango ekyokusala buli operation commander akola operation buli muntu avuganya gavumenti bamubisa batyo ati Bobi Wine ali mu byaddala buli muntu avuganya gavumenti eno tetugenda kuddamu kubavuganya mugambe buli bajjo bonoovangayo noyogera amazima ku gavumenti eno musango kubanga alinga yazza omusango bannamateeka bagireyo wakawa bannamateeka tebalina makulu tongamba nga bitu bitalina makulu gavumenti yekimanye etuwa ekiwandiiko ekyobuwandiike ti buli muntu anavangayo nga avuganya tugenda balekera gavumenti yamwe fena tugenda kufa bino bintu byansi lwaki otulugunya munno bbaka akweyo levo nsobola kunagamba bintu byokulwana omuntu ng'anyigirizibwa sibyagala lwaki otulugunya munno kweyo levo si kirungi gwino gano tuka n'omukazi wa muno n'omulaba musimanyi nga yambadde nayiti kikyo mwagala kukola ki muli basadde vuto abantu banenyeza omwana ono naye olwedda ndabanga abasajja abakulu n'abakazi abakulu abamunenya kuba ono omwana muto kyekisooka muto is young okay 18 aba mwana anenya bannayuganda okuba nga temwavuddeyo kwerwanirira wakati nga mulaba embeera batulugunya weeri era n'agamba nti kitaawe yaliiriddwamu olukwe eyo betrayal weeri awo njagala tusandikire Solomon yali concerned Solomon bakala olulimi lwawabyemu n'avumamu yavumyemu naye tusobola kwewuunya okuvuma okubalira ne kitaawe avumamu omwana yavumye ennyonyi enkulu yeyigiza enti okukola ki yagambye yabadde ayagala bannayuganda bakole ki beerwaneko omwawulira ekigambo nti tukabangi ng'omulina okubanja obuwanguzi wammwe era bagamba nti munaabeera ddi paka mu mbeera eyo kikizibwa ki obuwanguzi obuliwo baayogerako ati abasinga bagamba nti Honorable Kyagulanyi akalulu akawangula ye yabaddewa ali bweru wa ggwanga mu Amerika bamuta Kampala Solomon Kampala mutabani wa Mr. Kyagulanyi ye mukulu abo bamuyita first son ye muhoozi w'esaidi kakati yabadde luddawo okukulembera mu lutabaalo oyagala omuyita ajja kulembera olutabaalo akyembuuza first son anti waba tali mu ggwanga of course tasobola kubeera mu lutabaalo kakati teriyo omuntu yalidde mu lukwe nga Solomon Kampala yalidde mu kitaawe olukwe atya batuuka batya okulonda ye kenyini natalonda kitaawe atali ku ground taliwo is not here Solomon Kaweesa Kampala first son kakati essaawa zino bwekimanyi nti CDF muhoozi alina byakola ebiprotectinga kitaawe nga ne kitaawe tamanyi anti yali mu buyinza oba wegala akole ki onfuna bulungi nkufuna essaawa zino bonna abafuma kitaawe okimanyi kigambibwa nti yabakolako emikolo yabakwata n'abateeka mu godown ne bayiga olunyankole aprotectinga ki Solomon Kaweesa first son Kampala okulonda kubeerawo kutya nobeerawo buli w'eggwanga Solomon Kaweesa ye victim Kampala ye Solomon ki Solomon Kampala ne balonda kitaawo okulonda ne kubeerawo noba nga tuli Kampala nga tegwe Kampala Solomon ani Kampala Solomon Kaweesa Kampala Solomon Kampala y'omu ku baana abasoose okulya mu kitaawo olukwe nga badde bana muli awo yali badde ali ku street onoggomanye amaanyi abantu ge bafuna nga first son yakulembeddemu okwekalakaasa Solomon yakoze ekikolobero n'akikola kitaawe kitabangawo oli otya mu kitaawe olukwe ne batuuka okulonda ng'oli wabweru bwa ggwanga balondera ku X balonderayo Solomon Kampala wabayo kubaganya birowoozo n'alyoka agamba nti balidde mu kitaawo olukwe yabadde ayagala bannayuganda bakole ki kubanga byabakama yalangirira ebivudde mu kulonda yagambye nti kitaawe yafunye 21% kakati awo otandikirawa
otandikirawo okubanja obuwanguzi nga Electoral Commission alangiridde nti President Museveni yakoze eki yawangudde yali badde ekyokulabirako omwana omuto oyo Solomon Kawezi Kampala yali badde ali ku ground kali kankubulira abantu ne balaba Kampala nga ali ku NASA wali akutte bendera ngokimanyi nti abantu beganye bendera flag anti bagibetamiza because mpulirizaako obwedda buli abantu bagamba bulijjo libatagala kuwulira zina liko promota wa Kyagulanyi era ne government nimpala nayo naje yali yanteekako ku promotinga Kyagulanyi koti wali yansinze ku promotinga Kyagulanyi mu byafaayo ebivulu bya promotinga Kyagulanyi n'amaanyi aliko gwa musingi ogwo gwa kuva mabega Kyalenga ajja kuyimba tajja kuyimba ebyo ffe twali tubikulira okimanyi bulungi essaawa zino tewali wadde akapiira akayokeddwa kati nkubuulira ani golaba ayimiriddewo nga bwe twayimirirangawo nga twogera Kyagulanyi aliko abaliyogalayo ky'ebipiira ku mbeera yabadde abo abalonze Kyagulanyi abalonze Kyagulanyi n'atawangula ate nga President Kyagulanyi abagamba kalonde kasule kakuume mbeera otovaawo mwebyo byonna byonna byayogeddwa ne muba nga temulina kimwakoze nze naali ndokimanyi nti mu bantu mu parliament nze abantu besibanja semujunganda mu byobufuzi sina kimubanja mu biseera tugikwatako bakola buli kimu naye naali nyumiddwa nnyo nga ndaba Solomon Kampala aliko bagita polling station nga atuddewo tavaawo nga bamugjawo n'amagye ne balonda nga Solomon Kampala ali mu kkala z'abazungu lwaki mwagala bo beenyigiremu bw'aba tatali mu Uganda mwandyagadde akola ki ate nga mwana muto musajja baaba yasalawo okusirika era badde asirikira ddala kati ku X byawandiika bituyamba ki wandiiko bagambe bannange mwandabye nabadde ku muwino ne bankuba tyagasa enkovu yeeno mwandabye nayingidde namawujjolo nenkulembera kamanda ofupa ye muhozi weeno sibe kiri ne bankuba tyagasa naye ddala bannayuganda mulimba mwalidde mu kitanga olukwe ng'oli ku ground oli eri ku X nasemba omulaba nga ali mu kkala z'abazungu lwaki olowooza bannayuganda bali ebweru w'eggwanga babanja nnyo enkyukakyuka okusinga abali ku ground anti teri abali ku ground temwerumirirwa kyenjawala okugamba bw'obanga ogenda kulumba fronti suubira ebintu bino wammanga biŋŋambe ffe twagala nnyo abantu okubeera freedom fighter abalwanyizi b'eddembe n'ovaayo omanyi lwaki bakomando be twalabanga firimu yakubanga n'akuba n'alwana ne bamukuba n'alyoka avaayo ng'awangudde olutwala abantu bano n'abasse ng'oluusi talina mukono ng'oluusi talina liiso ayina enkovu oyo gwe bayita omulwanizi w'eddembe twagala Solomon Kampala ajje ku ground ofuna bulungi bamukube tyagasi bamusibe okutuba kusaleko abagambe bannange mundaba wano kitawa akikola lindako nze Solomon Kawezi Solomon Kampala nwandidde taata wange nina okulwanirira ggwanga lyange lino buli lwoba ng'ogenda ku ground suubira ebintu bino bamanga naddala ng'olwana n'omukulembeze nga President Museveni omuyeekera yajja na mundu naddala mu Africa wano suubira be bakukuba tyagasi baba bakuyambye be bakuteeka ku kabangali ne bakutwala ne bakusiba baba bakuyambye okola pate kyoba osuubira ekisingayo bunene suubira kufa era gwe freedom fighter ngozo oyagala okujjako President Museveni ebintu bino birinde ng'ambaga omanyi kyatuuse ewa Muwanga Kivumbi naye mugattirawo Muwanga Kivumbi bagamba fitina tena omululu kibi nnyo omululu mubi nnyo fitina mbi nnyo obutaagaliza n'obutaagaliza balala ensalwa bulwadde ensalwa kintu kibi nnyo yasitukwa n'agenda e Masaka ng'agenze okukampeininga baleme kuwa Honorable Mpuuga ekyo tulowooza teyakikola mutima omulungi ng'omuntu aluddewo n'omululu ng'olina omululu ate nga n'okugaba togaba ebintu byo bibiri n'ekirala kigambibwa mbu abadde ajjaalyanga ssente za President Museveni ate n'amala n'amuteekako byambu bannange byambu kigambibwa nti azzaalyanga ssente za President Museveni era ne bamulaba bamutwala mu palamenti simanyi yaliko bakiremani wa paaka alina ebifo mu palamenti bye bagaba talina kyamaanyi kyeyakolayo bino byayogera akangaza bukangaza namanyi abantu bannayuganda baagala nnyo okubabuguumiriza baagala nnyo okwogera ebigambo bye baagala okuwulira n'akola statement tulina statement ez'ebyobufuzi nga ziva mu byobufuzi ne zigenda personal bana President Museveni tasonyiwa yakolako ko video
era nze ndowooza yamutidooze Mwanga Kivumbi n'akozesa ekibigambo disgusting kitegeeza kibeera kibi nnyo disgusting oli ekigambo kyogera ku muntu nga kiri disgusting ontuuse naye okimanyi naye obugambo bwa olina obugambo busibu bwe okuba mu kibiina ki P3 West kijjabwemu first term kakati yakozesa ekigambo n'agamba President Museveni sala kukiddamu kijja kumbulikira bubi nawe kijja kubeera disgusting ng'avuma ebigambo President Museveni ebitali birungi mu mbeera y'akabampaani alina ebisanja bimeka 3 abadde mu bisanja 4 I think begubanga si mululu si bwe bamube n'agamba nti tasobola kuwangula waŋŋamba ofuna bulungi kituufu n'ekirala ng'akulaga talina mazima yeefulira banne manyi omuntu atalina mukwano nze waliwo ekintu kyendaba nga mukwano gwange nga nababa akoze ensobi nga wakiri nsirika nga tomunenya nesimunenya mu lujjudde nesibako kyenkola nga nababa nkoze ensobi kati ampu ani oba mutaani Mwanga Kivumbi honorable yalengeza nnyo President Museveni n'amuvuma ebivumu olaba ebyobufuzi bya Ssemujju Nganda ebyobufuzi bya honorable mukulu omulodi Medadi Lubega Segona honorable Lukwago ebyobufuzi byabwe ebyo biraba tebiri mu kuvuma asobola okuvuma n'akuvuma ninga takutyobodde basabika naye Mwanga Kivumbi kabampaane ayinza okumala n'obubi yatyobola nnyo President Museveni n'amuvuma ebigambo ebisobola kuddamu ate bana abasajja kati kigamba omwana oyo mulaba muhoozi ali mu protectinga kitaawa kuba essimu eki n'akayisimula mu palamenti. Okuwangula kw'abalimezo mu Kampala kwalaze maanyi ga Yesu Kristo. Kampala eno ebadde efugwa basiraamu. Bw'obanga toli musiraamu nga tasobola kufuna kifo kinene nga balimwezo kye yakoze eki omutali musaamu kye yafunye. Church ya Pastor Kayanja Erubaga Miracle Center yayambye nnyo balimezo okulangirirwa n'okuwangula. I think abasumba basinga bonna bakoze kyamaanyi. Balimwezo yafukamidde bw'ati ng'amaze okuwangula. Ako kabadde kabonero nti Kristo awambye ekibuga. Balimwezo yali ajja kubwa mmeeya buli omu yamunyooma. Balabanga banywazi wengo nti ngenda kufuuka mukulembezo nyooma. Tona nti yogera. Ngati golanga bunyooma. Ne balimwezo watu bwe yanyoomwa. Balimwezo naga Katonda yandabikidde nga nze nno okuba omulodi w'ekibuga. Ne tulowooza mulalu. Balimwezo n'agamba nze buli wantu mbeera w'ekisanja kiki? Kirala. Kimu. Ne tulowooza nti zonto. Balimwezo n'akuba kampeyini ze n'ajja n'awangula. Obuwanguzi bwa balimwezo baakulaze nti abantu bakoye kye bayita overcity. Kino ngera kyogera lubikale. Kati wano ngenda okugira oba professor wanata omumba tutu yandiwulirizaawo. Nti balimwezo okuwangula kyalaze buli muntu amaze mu kifo okumala emyaka 10 ku 15 bakukooye. Yensonga lwaki ne President Museveni abantu bamukooye. President Museveni abantu bamwagala ng'omuntu. Bamwagala ng'omuzadde. Naye ofisi wa president agimazeemu ebbanga ddene. Myaka 45 tosobola kubanga ofuga bano myaka ati. Era omuntu gw'olina okuwa ekitiibwa mu nsi wano ye President Museveni okukwata eggwanga n'alifuga emyaka 40 Juliana. Kati Juliana guno gwa 45 kye yawangudde. Ekisande kye. Ye myaka 45. Nti wako ne bw'olibeera mulungi otya. Ne bw'olibanga owunyanga amata nga buli malayika. N'olwa mu kifo ensi ekowa ne Yesu yategeera. Tingenda kujja ku nsi n'olensi katono ngende wa kitange. Ate nga Yesu yayina eddembe eribeera ku nsi emyaka gyonna gy'alikola ki. Kino kya butonde. Esaga musajja wange lukwaganyiige. Nabi Muhammad swalale wa sallam musajja wakabe yakola ebyamagero. Naye yaweereza ekiseera kitono. Ne Musa mu Bayibuli bwe yalaba olutalo lw'abaana ba Isirayiri lugaanye yasaba Mukama omuntu omulala abasomose. Samwiri ekisooka 8 kabaka Samwiri bamugamba Samwiri tukooye. Samwiri agenda agamba Katonda kino nkyogera nnyo nti kabaka bankooye. Katonda yamugamba Samwiri tebakooye ggwe bakooye nze. Naye genda babulire kabaka gwendi bawa. Kabaka ali bamuli wa bisiyaga, kabaka ali bamulalunga bajjo, kabaka ali batategeera abantu bagamba ffe twagala oyo kabaka. Obukoowu kya butonde nti buli mukulembeze ali mu kifo manya n'abantu bakoowa Katonda. Katonda y'abatonda n'abawa oxygen n'abawa omukka yasobola n'okubatta batuuka ekisene bamugamba tukooye. Kati overcity yakubye abasajja bano bonna. Kati wali kati nganze bajjo njega kola ku kibayita kyenyi wako n'obanga gwe president. Nandi gambe kya munja gamba mpagira kya bwanyi. Newe nandi gambe tu wako gwe president ne Scottizo.
kale nze kyejagala okulabako simanyi oba oli musiro osobola eggwanga simanyi oba omanyi simanyi physical police simanyi oba wasoma obwa president fiscal nze njagala kulaba ku Waako nga ye president waliwo akagambo kabayita change is inevitable if you can't accept change will change you and change is naturally change has time bound change must appear change must be accepted nabachiba kine myaka 5 president Museveni yeyongedde there must be change. It might be a natural change. It might be a calamity change. But change must come as a change. Kakati bana abasajja balowooza bansibambi. Baganda bange basegona. Basemuju. Nti abantu tebakowa. Waako kino kye kisanja abantu kye basinze. Wadulukwago yabaye kwogera kunaba mawulire. Mpuliriza nti after kwikiriza nti kino kye kisanja abantu kye basinze okwowa ebyokulonda. Buli obadde nga nkwata akazindaalo nga ngamba abantu temulonda naye n'abatono abalonze bakulaze kiri ku mitima gy'abali abataalonze nti ffenna twakoowa otegedde Waako nti ffenna twakola ki kakati omuntu yenna yagudde tuweekwasa ekintu ekirala manya nti abantu bakoowa kankubulire na kano Dr. Kizza Besigye yalinga apushinga balukwago abo yalinga apushinga basemuju kuba Dr. Kizza Besigye yayinanga kibaita credibility nga bajana abere mabiga walukwago kiriza gana nti opposition leader ataliva ku mitima gy'abantu opposition leader alina kibaita credibility bamwita Dr. Besigye okuswa kwa Dr. Besigye kwa affectinga nnyo Lukwago ne Semuju yabawanga sente yabakubiranga laale yabawanga advise ompula bulungi kye kugamba Besigye yakola kintu ky'amaanyi nnyo okulaba nga ayongera kuyita mu kwa Lukwago nani ne Semuju n'abe FDC bonna kakati mwabe mupya abapewe mulonze muyina kola ki obukodo kiriza gana Waako yabava najabulaga omuntu omukodo tawagirika takola ki tawagirikika omuntu nga mukodo takola ki tukwagao obukodo tavaako wadde 10 olingeko bojja kujja bagambe nnwanirira abantu kati nakino kankigambe abantu bajja kunyiiga nti tekingasa kujja kunwanirira nga ngenda kusigala nga njayuuya mpa sente capital oba teekawo embeera nfune capital ne bw'otonwanirira nga ndina ekyokulya ewange ontegedde bulungi tekigasa kujja ku TV nti weefuula nnwanirira nti weefuula anyamba naye nga ngenda kuddayo waka nga njayuuya ekizibu ky'Abannayuganda kufuna mutwalo gumu buli lunaku mu nsawo bwe kye mutamanyi ku Uganda nti singa twalina obukulembeze obutuufu buli Munnayuganda yandibadde annyuka n'emitwalo 5 mbuuza nti otya ku byamu akafaananyi twalina abakulembeze abalina tekinologi Namugongo Matters buli wakusatu Juni wabawo abantu bafuna sente meka namukwana wange nayogera munambalira ekintu kinna mwaka kyayogera kituufu nti singa eggwanga lyali lyagala ensi eno n'ogera ebyobulambuzi byokko kimanyi bisobola okubeezaawo eggwanga ku natural resources ze tulina kwato abantu be Namugongo bonna bagule otekewo tuwalizi mu city ozimbewo zi hoteri ozimbewo zi banka kwebigwa bebejulizi byonna renovating omanyi sente zandibadde gavumenti zeyingiza ekimanyi sente z'ogula Namugongo yonna abatuuze bonna bagule ogambe ngenda kukola tuwalizi mu city manyi sente abantu ze bandifunye ng'olunaku n'emirimu abantu gye bandikuleetingidde River Nile Egypt kwata River Nile point zino zi modifying owereze nga abaana 15 na Egypt basome bafuke ba professionals manyi ba professionals bandibadde aweggwanga kwata game park season aziteke ku international market is modifying omanya abantu abandizenga wano ku byobulambuzi kati ne gwanga ekizibu kyalyo sinti tuli baavu naye abakulembeze tebamanyi kyakola ate beesibye mu buyinza Lukwago okulwa mu Kampala entalo nyingi ze yatankuula Waako ndi musajja mukulu buli lwana entalo n'olwana n'ono tomanyi na mulabe Waako bajava ekizibu ky'opposition Lukwago kye bandibadde bakola ompulira bulungi Lukwago kye bandibadde bakola singa bayagadde okusurvivinga bandibadde bafuga opposition omu Kyagulanyi Lukwago Semuju Segona Mpuuga ne bafuga lulwe baali mu kisanja kiri naye kati balaze nnyo DC unity coalition zidikakola zaganyi kakati DC unity eno efundikidde tutte Lukwago banga balemu okumanya bano bazala ba Bobi Wine okwegaita kubali bonna ne Bobi Wine yezalawa ne Bobi Wine esimwangu bonna sibangu abantu abo opposition yonna Abaganda bonna buli olyanze de Muganda buli Muganda bayina eggume Abaganda tebagala kwegatta Abaganda balowooza bagezi ekizibu kya Uganda be Baganda nze Mukasa neddira Nnyonyi naye ekizibu kya Uganda be Baganda
ecaracteristics of a true Muganda money. Lukwago banalaba nga yegase ne Kyagulanyi jakola nga tafuna nga bwafuna jali eno. Kyagulanyi banaleta Lukwago jakola nga tawiza babaka mu MP. Kati ekizibu kya Uganda kyokka. Bana abasigasinga bali bayinza okubagala obuyinza. Nakibagamba. Omanyi lwaki nkuba gudi kunde bagamba njogera bubi. Teri kyesoge ndene kitatuukirira. Nabagamba olaba baganya okwegatta. Coalition. Baganya okufronting a one single candidate. Bolaba bakoze ebibiina by'obufuzi ebingi. Bolaba bakiriza okugenda mu kulonda kwa president kwategeka. Tewali buyinza buluwa. Mbyogedde wano leta recording. Kire wali ku Lukwago. Sabo yati tuli ku Lukwago. Opposition kasayagana okwegatta. Kasa buli omu yayagala okufuna ekibiina ky'ebyobufuzi akole center ali kusereza iPod. Buli omu afune kusereza parliament. Buli omu afune kusereza omusolo gw'omusolo. Amazima gindi change tedijja. Kubya mwaka fana nyiru kwago ye Kyagulanyi, Semuju ye Kyagulanyi, bonna bali mabega wa Kyagulanyi, Kyagulanyi zanonyeza Lukwago akalulu, Lukwago 10 akalulu ka Kyagulanyi. Museveni abako. Kuba mwaka fana nyinga Kampala nelimu nekati wali bakoze opposition yesimbye ku opposition. Ne banguyiza Museveni omulimu abeni ali mu ne bayitawo. Era kati yenda ali mu ina majority. Bagano kibala. Abantu bandi bagamba nti Lukwago ina amanyi libesige bamuzaala. Gwe tutadde nyanjula genda obereyo. Bobi wani nja kujja ku campaign ngere. Gwe Lukwago genda ononyeze Semuju oba musisa akalulu. Ontakede kyekwa this unity omusajja awangula abantu balukwago mugezi yamanya nti divide and rule yejjo kumbeza mu buyinza sawa zitwe nabo wakanya mbweni ali mutiya wangudde kubanga Lukwago ne bali mwezo buli mu yabadalwanira akaluka ki opposition watukobye nti wangulanga kwa Lukwago by then gali mani gabesige abesige mukomera yali yabwe masende ya disindikira bo besige ate besige bakubaawo besige is one of the biggest opposition figure tiyandi kriza confusion okubawo Besige abakubanga ali wewe yani tudene Kyagulanyi natwane Balukwago ne Basemuju ne batesimba ko muntu ompulide Besige is a good administrator Besige mugezi Besige asobola kola reckless statement banoze bakola Besige yali implement bagamba nti ngenda kulumbe wa kisekajja n'omukuba n'omutta wala bamukubira ati yagase mulego katafe Besige was a mover muno mu Uganda mulifuna musajja yageza kujjako mu 7 nga Besige kikoli mo kyemuyina kusekerera Besige mu yali akola ne mu 7 amani butigayize wa Kyagulanyi kuwanguza bali mwezo Kyagulanyi na yawambuiza bali mwezo nupu of course kwa nupu Kyagulanyi effect nupu effect nti nupu ina amanyi mu Kampala neza ate sijua nti njaga nupu ingireko ne mu rural areas ne ingire mu rural areas ekikekwa kibaita collaborations bosanga independent nga ina amanyi mawokota we gate na independent abe nupu lining ngache bakoze busiro bosanga we FDC we gate we FDC abe nupu lining kubanga ti mu bintu by'okutwala president Museveni ayina buli kimu oyina okumakinga sure ozanyira mu mpikize mpiki ki Museveni gyasinga okutya kwegatta